omuntu asse ne mu Genesis nga bwe mbakotingidde verse oba ofulumiza musaayi naawe fulumya omusaayi nze kyenjagala nammwe abasinga kyemwagala naye bano waliwo aba human rights n'ebirala bo bagamba tugende mu kooti kale tugende mu kooti naye kooti eyandisaanidde yandibadde kooti marshal so ono omusajja omutemu kali butemu ayassa abaana bana ate nga neyatta n'omulala oli abadde atya nga yamutisatisa nti oliogera ndikutta amawulire ago ngafunye wano n'oyo tugenda kumunoonya omukyala gwe battako omwana naye aveeyo ojja kusanga nga kino ekisajja kibadde kitta n'abaana bemuwulira be basse ku bypass n'owalala nga omutima gwakyo hobi yakyo yakutta abantu so we are going to Balamu Balugahara minister ye okuva olunaku lwaluli ayagala omusajja ono akubibwe masasi ku State Square mwamulabanga akyogera ng'agamba omusajja ono oluvannyuma lw'okutta abaana bana tasaanye na kubeera mu kkooti asaanye kuttibwa. Obusungu buno Balamu bw'ayina buva ku nsonga nti mu bwongo bwa Balamu alowooza omusajja ono yazze atta abantu wano mu Uganda bonna bonna. Mu ndowooza ya Balamu ye Balamu mu bwongo bw'alowooza nti omusajja ono ye yatta abantu juuzi ewa Muwanga Kivumbi 10. Nkutegeeza nti Balamu alowooza nnyo bambi era waakisa tayagala bulamu bwa muntu kuzanyirwako. Balamu mu bwongo bw'alowooza omusajja ono era ye yasse omukazi ono kubanga ono agamba bamukwata ne bamutulugunya mpaka bwe yafudde. Era ono omusajja ne ye yamusse oyo gwayogerako eyasse abaana. Nkulaga obusungu bwani bwa Balamu nti bwakitegeevu okwagala omusajja ono attibwe. Tuludde nga tubuuza bannange fayiro ya Muwanga Kivumbi abatta abantu abo bali luddawa ne ku poliisi teriiwo. Kati alabika Balamu yakitegedde obusungu bwe nti omusajja oyo ye yatta abantu abo abewa Muwanga Kivumbi. Balamu akulaga nti ye mu bwongo bw'akirowooza nti omusajja ono lwaki tasaanye na kuweebwa mukisa kugenda mu kkooti asaanye kuttibirwawo. Mu bwongo bwa Balamu alowooza ono omusajja ye yawandiika ng'okulonda kuwedde tweet n'apostinga ng'agamba ati nzise abawagizi ba NUP 22 ninze Bobi Wine wa 23. Mu bwongo bwa Balamu alowooza ye musajja oyo. Mu bwongo bwa Balamu omusajja oyo amulinako obusungu yassa abaana abana alowooza nti omusajja oyo ye yatta abantu nga 18 November 2020 abantu abasukka mu 10 abattibwa olunaku Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yalukwatibwa eruuka. Mu bwongo bwa Balamu alowooza ye musajja oyo lwaki akoze ekivve nnyo era lwaki amulinako obusungu tasaanye genda mu kkooti. Balamu mu bwongo bw'akirowooza omusajja oyo ye yagenda natta abantu wano jjo ly'abalamu 29 ogw'omunaana nga 10 bwe balemesa Kabaka okugenda e Bugerere. Nkulaga obusungu bwa Balamu nti bw'amagezi bw'akitegeevu ku musajja oyo bwamulinako lwaki tasaanye na genda mu kkooti. Kuba ezo fayiro zonna zenjogerako abantu bafe abo battiddwa tewali fayiro. Mu bwongo bwa Balamu alowooza nti nga 10 omwezi ogw'omusanvu 1989 oyo omusajja ye yali omujaasi yali aduumire Essoloti eyakwata abantu abaali bateeberezebwa okubeera abayeekera n'atabawa mukisa kubatwala mu kkooti n'abasibira mu container eya train ne bakuma wansi omuliro abantu abo ne bafa. Ekiziiro bubi nnyo mu container kye bayita Demukula Masaka. Bantu 2 n'obakwata n'obasibira mu container. Abantu beteeso Demukula Masaka. Balamu mu bwongo bw'alowooza yoyo kuba n'eyo fayiro tetulina muntu mu Uganda mbyafaayo byayo yali akwatiddwa avunaanizibwa nti ono ye mujaasi ya komandinga Masaka eyo tebaaweebwa mukisa kutwalibwa mu kkooti kwewozaako ate ng'era mu Uganda 1989 kkooti zaaliwo eziri. Omusajja omu eyawonawo ku bantu abo abamukula Masaka abaafa over 68 abaafiira mu container yagamba nti baafa muli bwe baali munda ye ekyamutaasa ayina munne gwe yeegayira nti nfuka mu kamwa kubanga abantu baafanga mu musana mu bbugumu bagamba container wansi bakumyeyo omuliro ng'abantu ekibatta nkalamata ne baggwa ne bafa bwe batyo. Baatuuka ku level eyo yakuba nti omuntu yeegayira munne munnange nfuka wano nange ngenda kufukamu mu kamwa. Kati Balamu akulaga oyo omusajja oyo alabika yakizudde yali akulira amagye ebiseera ebyo. Abo nabo tebaafuna bwenkanya. Balamu akulaga mu magezi ge omusajja ono amulinako obusungu tasaanye na genda mu kkooti olw'ensonga ye yakomandinga olutalo olwalimba omusinga abantu 10 n'omusobyo nabo ne battibwa nga tebafunye mukisa kugenda mu kkooti ng'ate kkooti weeziri. Balamu obusungu nkulaga bw'alina nti buli very genuine.
oyo omusajja mu 2006 waliwo omusirikale gwe batugamba gwe bayitanga Captain Magala eyatta abawagizi ba FDC nga bakumba wali Emmengo basatu mujjukire gende Ruziro labo bajali kitegeeza ne Magala si ye yabatta yono omusajja nkulaga obusungu omusajja oyo fayiro zonna ez'okutemula abantu mu Uganda ezitabaddeewo yadde yoyo omusajja era yakikola obusungu bwa balamu bwa kitegeevu bwa ddiini bwa kizadde mwebe mutta mugenze ne mutuukiriza olugero lw'ekisoga omusoga akoba nti enoni enkulu neeyegere sente okunya mu kisu enoni enkulu neeyegeresa ento okunya mu kisu muzze mutemula abantu wano buli lunaku buli mwaka tubagamba banaye mutemula abantu kaakati banna Uganda batuuse okugweddalu ng'ekintu kibamanyi mu bwongo kyakutemula kati mutemu munnammwe mwe mulaba kiyakoze kikyamu nnyo tasanye na kugenda mu kooti nga mmwe mutamudde ne mugenda ne mukola ne zitweet byonna byonna ensi neraba omuntu ng'agamba nze naakatta 22 embwa za Nuupu ekyo ogwo si musango kati zonna fayiro mulinga abazimuteekako nkulaga balamu nti ategeera nnyo alina bambi ekisa era minisita alina amagezi nnyo alumirirwa eggwanga lye n'abantu obulamu bw'abantu abaweekitiibwa mwitegeera ekyo byonna bye muzze mukola okutemula abantu ng'ensi ekuba enduulu bannange mulekere okutta abantu emitwe teginnaba kuva ku bifuba bemwakatte wa Muwanga Kivumbi efayiro ya Muwanga Kivumbi teriiwo mukiteekera ku musajja oyo byonna kaasuubire obutemu obwo bubali enoni enkulu neeyegere sento okunya mu kisu ebikolwa byammwe eby'okutta abantu kati biyingidde mu bannansi bakimanyi nabo kati nti okutta kya bulijjo ng'akanyonyi akato bwe kayiga nti maama apama mu kisu wano nange kati kitegeeza kya bulijjo kati kye mukola nga muvaawo mwasama asaanye kuttibwa eyatta abamuwanga Kivumbi mwamutta eyatta abantu n'agenda ne ku posti ye ne yeewaako obujulizi nti twakatta bati mwamutta tobamanyi gwe balamu bamuleka bw'abantu abo bonna obwana kati obubonaabona obw'abantu abo bonna bamusse waliwo omwana kabaka ku Lwemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe bamukwatira eruuka batta omwana owa siniya 1 owa Lubiri SS wali mu paaka ya Usafi oyo teyali mwana abantu bemusse bonna kya bulijjo kati mutulaga wano mulimu amagezi nga ate nga mmwe bennyini ebikolwa byammwe bye biyingidde kati mu bwongo bw'abantu ne balaba nti okutta abantu bya bulijjo tubadde tubayimbirira respect obulamu bw'abantu mulekere okutta abantu emirambo giri wali teginnaba kuvundewa Muwanga Kivumbi musiba omusajja ku bintu ebitaliimu ng'emirambo abantu bali mu ttaka mwabase kati mulaba kati sawe no muvaayo n'olaba mbu bateeseewo okusaba ne minisita aleese obubaka okuva ewa president nonsense ono omuwala bamutulugunya mpaka bwe yafudde oyo omusajja yamutulugunya oyo obusibulamu mussa abantu abasukka 200 Bukyanga Robert Kyagulanyi ajja mu byobufuzi myaka 7 gyokka tubeegayiridde bannaye mulekere okutta abantu egyo nno gye emirambo gye tulabako gyokka balina mu 500 kubanga tulina abamu be tutalabanga mirambo bangi basebuufu tubeegayiridde mulekere bannange okutta abantu kati mmwe mutufuganga bwe mumanejinga ebiraalo byammwe ebyente bwe bagita nti eyo ne bwe bagita teyina makulu anti eyente yange lwaki ogisse naffe mututwala bwe mutyo kati olaba ng'okutta abazadde abantu abakulu si kikulu ekyo naye okutta abaana ogwo musango ng'obwana buno oba oliawo abamu ku bantu bemuzze mutta baŋŋanda zaabwo nga kyekyabuviiriddeko n'okuba nti nabo kifa olw'okubanga bwe batta ab'eŋŋanda zaabwo temwateekawo temwakola kisaanidde kati muvaayo mwasama nonsense obulamu bw'abantu bonna bumatalinga ninze Henry Maganda Matiya ky'olwotudde